Haleluya, 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 haleluya. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Mbalamusizaako mu linnya erisinga amannya gonna erya Mukama waffe Yesu Kristo. Katusabe. Katonda wa Ibrahimu ne Isaaka ne Yakobo, Katonda ffe tukwebaza olw'amakya amalungi, tukwebaza Mukama tuwadde ekisa, tukwebaza Mukama bukeeseza, tukwebaza Mukama tuyisizza mu ntiisa y'ekiro, tukwebaza Mukama olw'ekirabo eky'obulamu. Weebale omusumba omulungi, weebale ku lw'abakyala n'abaami abali ku bugazi bw'ensi eno yonna gy'oba nsisinkana Mukama n'obateekako omukono gwo ogw'amaanyi. Weebale Mukama abakuuma, weebale abagabirira, weebale Mukama abaliisizza. Tukwebaza gwe Katonda aliisa buli sekinomu yenna gy'ali. Tukwebaza Mukama gwakyusa obulamu bwabwe. Tukwebaza Mukama abasisinkana ng'olwaleero ogenda kukola obujulizi. Tukwebaza Mukama ku lwa buli sekinomu ali mu kifo eky'enjawulo. Tukwebaza ku lw'obulamu bwabwe. Tukwebaza ku lw'abaana b'eggwanga lyaffe Uganda. Tukwebaza ku lw'abazadde baabwe. Tukwebaza Mukama nti oli mulungi. Tukwebaza ku lw'abalwadde abo abali mu ddwaliro, mu malwaliro ag'enjawulo ku bugazi bw'ensi eno yonna. Katonda ow'ekisa wakati nga tukwebaza abalwadde abo tubaleeta mu maaso go. Tukusaba obawonye okuva ku bwezinge bw'enviiri paka ku ntobo z'ebigere, n'ebyo ebirwadde ebyogerwa okuva eri abaana b'abantu abalala nti ekyo tekiwona. Ne bw'aba mu ssawo nga yamuwadde lipooti embi ng'egamba ezo endwadde tewona, eyakuta oyo omulwadde. Katonda ow'ekisa tukwegayiridde, ye gwe awonya, ye gwe Katonda awonya n'oddiza omuntu obulamu mu bungi ddala. Kaakano Mukama ku makya ga leero sisinkana abalwadde ku bugazi bw'ensi eno, obawonye mu malwaliro gye bali. Basisinkana obaggyeko ekyo ekyabakwata, obaddiza obulamu, batoole obujulizi, bajja kutendereza erinnya lyo. Tuleeta abasibe bonna Mukama abali mu makomera ag'enjawulo. Katonda ow'ekisa, naddala abo abaasibwa nga tebaliiko misango, tewaliwo alondoola, teri avunaana, naye Mukama olw'omukono ogw'omubi Sitaani gwe yabateekako, akabonero ako akabi tukabasangulako Mukama. Obasumulule, obasisinkane mu makomera gye bali, obasumulule Katonda ow'ekisa. Kozesa abo bennyini ababasiba be baba basumulula Mukama, ng'ewakikolera Pawulo ne Siira bwe baali mu kkomera eppanvu eryo eryali libasibiddwawo Mukama, n'obasindikira malayika Mukama n'akutula enze enjegere zonna ezaali zisibiddwa ku magulu gaabwe, n'ebisiba ebyuma ebyali bisibye ku luggi olw'ekkomera. Katonda ow'ekisa kikolere buli mukyala na buli mwami ng'ali eyo alina omuntu we yasibibwa. Abamu tebamanyi nti n'okuba baasibibwa naye bababulako balowooza oba baalagawa. Katonda ow'ekisa kola ebyekisa ku makya ga leero. Wakati mu kuyita mu morning breakfast okole obujulizi eri buli sekinoomu Mukama eyeetaaga obujulizi. Kwe kusaba kwange Mukama, weebale omusumba omulungi, weebale Yesu, weebale gwe Adamu Esaala. Tena ne tuddamu nti amiina. Mbaaniriza nnyo mu morning breakfast ey'amakya ag'olwaleero. Olwaleero lunaku lwa Mande, lunaku olulala nalwo Mukama lwatadde mu maaso gaffe. Wulira, nzize n'ekyawandiikibwa kivudde mu Samwiri ekisooka essuula ey'okubiri olunyiriri olwokusatu. Lugambye bwe luti nti temwogeranga nate byakyejo kingi ekyenkanidde awo. Semikolon. Kanduddemu. Temwogera nate byakyejo kingi ekyenkanidde awo. Ebyamalala tebivanga mu kamwa kammwe, kubanga Mukama Katonda waakumanya, n'oyo ye apima bikolwa. Abooluganda Yesu yebazibwe. Mukama bw'akumanya apima bikolwa byo n'alyoka akukolera obujulizi. Eno yali Saala, ate ng'essaala eno erimu okwebaza n'okutendereza Katonda n'omugulumizo. Ojja kwesomera Samwiri ekisooka essuula ey'okubiri yonna gy'eva ne gyetandikira ng'ani eyeebaza. Ono yali erinnya lya Mukama lyebazibwe. Ono yali Kaana oli gwe twali tumanyi ng'omugumba, amaze okutoola ekyamagero mu ssuula esooka. Kati yali eno yeebaza. Bwe yeebaza, bino bye bigambo bye yateeka mu ssaala: temwogeranga byakyejo kingi ekyenkanidde awo. Bamwogerera ebyekyejo ekingi. Ani yamwogerera? Penina. Namugamba atazaala, otandika otya okutuma abaana bange? Njogera n'omukyala n'omwami oli eyo,
olina Katonda kye yakuteeka mu mikono gyo ekitono oba ekinene naye ate waliwo abatakirina gw'oyogeza kyekyo oyogeza ekyekyo olinga agamba nti agaba yakomaawo ogaba eyakuwa olowooza yakoma kugwa okuwa abantu bonna b'osanga tobassaamu kitiibwa eyakuwa omulimu ye Katonda oluusi oli mu public service naye ekifo ky'okuyamba abantu abazzaawo mu kifo mwe wafuna omulimu oyogeza kyekyo weewala okwogera ekyekyo Katonda ono teyeerabira bantu be kubanga naawe yakuwa asobola okuwa oyo atannafuna kyova olaba erinnya lyeddala bamuyita yakuwa wulira olunyiriri gye lweyongera ebyamalala tebivanga mu kamwa kammwe otandika okwogeza ekyekyo amalala after all obuuza n'okubuuza naye bannaye bano abantu bakikola batya okuba nga babeerawo we bati nga kwegamba ng'oyogeza amalala olw'okuba olina kyewafuna sijja kwogera ku malala mu ngeri ki gy'ogoogeramu naye naawe wetunuuliremu osisinkana abantu abali ku levo gwe gy'otwala nti lower classes weewaawo gweraba ng'oli ku levo ya waggulu obassaamu ekitiibwa at least basabire omukisa bw'oba tobasabidde mukisa tobaako kigambo ky'oyogera ku bo wadde ekirowoozo ekibi okulowooleza eri abo abali mu eyo embeera gwe gy'olaba nti nzibu nnyo nawuliddeyo omuntu omu ayogera naye bannaaye n'abantu abagenda okukola mu mawanga g'abawalabu nabo batukooya be bakaaba ennyo nti balina ebizibu bye basanga eyo mawanga g'abawalabu ate era be bamu basaba gavumenti ebayambe kwegamba oyo naye ayogeza kigiyo gyali ekyegyo kya mirundi mingi oli ayogeza ekyegyo mu bintu ebimu ng'ali ku bantu abalala bayogererako ekyekyo ate oluusi n'omuntu omulala asobola okwogera ekyekyo nga yeeyogererako ye kennyini nali kwagamba oba era nakyo nkiyite omulala ayogeza amalala oba ekyekyo natandika okugamba naye bannange nkwe ekyakulabirako kinoonya ekyakulabirako omwoyo wa Mukama kyabampa naawe okitegeere ekyekyo amalala mabi nnyo nnyo n'ekyekyo kibi nnyo n'okweyogerako obweyogerezi gwe kennyini gwe ebintu ebyekyekyo mu ngeri eri negatively kibi for example olunyiriri lugerayo wansi lugamye nti Mukama Katonda wakumanya n'oyo ye apima ebikolwa kati Mukama Katonda bw'amala okumanya apima ebikolwa byange n'alyoka ampa naye nze bwe ntandika okweyogerako ebyamalala n'ekyekyo naye nze Emma naasobola okukola kino ago nago galinga amalala oba okwenyooma oba ekyekyo kati ekyekyo kijjanga okwenyooma weerabanga atasaanira kati ono omukyala Penina weewaawo baali bamaze omwogerako ebyamalala ate ye teyeeteekako kyekyo bamwogeddeko ebyamalala gw'otandika otya okuyita abaana bange bakuweereze ani ayogera ebyo Penina ayogera eri kaana n'agamba nze sigenda kweyogerako kyekyo n'ayimirira mu maaso ga Mukama n'asaba nnyo so that Mukama awulire essaala ye abeeko kyamuwa era Mukama n'akebera omutima gwe oli eyamwogerangako ekyekyo n'amalala teyamuddiza kyekyo wadde amalala teyamuddamu kumwogerako kyamalala kuba yandibadde amugamba naawe abaana b'olina wabazaala musajja wange lwaki onsumbuwa nina obbatuma yadde eri Mukama n'amugamba Mukama nkusaba ompa abaana nkusaba ompa omwana ate n'essaala emu mwino zikyusa weewaawo oli yali alina abaana Penina ono yasabanga mwana era Mukama yamuwa omwana weewaawo yamuwa nnabbi naye woba osaba ekintu mu ngeri ya bungi ekyo kyolaba tolina nnyumba bakugobaganya ngaoligamba naye Mukama mpaayo akayumba waakiri kanaaba kaloomu 2 gamba Mukama mpa bangalo mashoni nga n'ebise
okitegedde naye weerekerawo okweyogerako amalala n'eki ekyo amalala osobola okugogera ku muntu omulala kati ono Penny naye yayogeranga ku kaana n'amalala kati ate ye kaana n'ateeyogerako kyegyo okweyogererako kyegyo ekyegyo kyekitya munnaye ate nze atazaala munnaye munnange era munnaye ali akigambye nze nti nze era atazaala yamanya nti alina okuzaala ebiro we yamanya nti bamwogereddeko ebyamalala naga kati sesigenda kweyogerako byakyekyo kaŋŋende mu maaso ga Mukama mugambe kino kyenjagala era n'akimugamba oba okitegeera ate Mukama n'atunuulya omutima gwe n'apima ebiki bayibuli egambye wansi nti Mukama Katonda wakumanya n'oyo ye apima ebikolwa bye n'atunuulya omutima gwe n'apima ebikolwa byani bya kaana n'amuwa nnabbi kati gwe simanyi nti oyagala kufuna naye ku makya ga leero lekeraawo okwogera ebyekyekyo eri abalala oba okweyogerako gwe ebyekyekyo ate lekerawo okwogera ku bantu abalala ebintu ebyamalala abantu bangi Katonda alina levo kwabajja alina kwabatadde naye ate abalala obalaba oboogerako ebyamalala gwe kennyini bw'oba olaba ng'olina ky'otannaba kufuna naye ng'okyetaaga teweetunuulya nga atakisobola kukifuna n'olyoka weeyogerako ebyekyekyo pulisi byonna bikyuse teeka essaala yo mu maaso ga Mukama ye Katonda apima ye Katonda apima ebikolwa byonna we weeyisa obulungi n'omulaga nti obyagala ajja bikuteeka mu mikono gyo agenda kuwa obujulizi. This is morning breakfast. Katonda wa Ibrahim ne Isaka ne Yakobo tukwebaza olw'ekigambo kyo kino Mukama oyogedde okuyita mu kigambo kyo eri ffe Mukama tukusaba ekisa kyo n'okwagalako eri buli mukyala na buli mwami abadde ayogera ebyamalala n'ebyekyekyo Katonda ow'ekisa ekigambo kyo nga kiyise eri ffe kizze gye tuli ebyo bive mu ffe Mukama era bitunaazeemu buli muntu abadde ayogera obubi eri banne neyeeyogerako obubi Mukama tukwegayiridde ebyo byonna binaazeewo n'omusaayi gwo Katonda ow'ekisa era tukkakkana wansi w'omukono gwo otukolere otuggyemu amalala otuggyeko ebyekyekyo kwe kusaba kwange Mukama weebale omusumba omulungi weebale Yesu ayagala okulokoka ateeka emikono mu bba agamba nti ayi Yesu zikiriza n'omutima gwange okuweebwa obutuukirivu era njatula n'akamwa kange tindokose amannya gange gano googere gaddemu nate mugambe nti ayi Yesu amannya gange gano gajje mu bitabo ebyokufa amangu ebitabo eby'endwadde ebitabo ebyokusiraana ogawandiike mu kitabo eky'obulamu n'omukisa n'okuwangaala azeemu ebigambo ebyo oli mulokole Mukama akunywereze akukolere obujulizi mu linnya lya Yesu amiina Mukama bampeera omukisa abajagalire olunaku olungi Emmanuel.